Entiisa ebuutikidde ekitundu ky'omukyanja ku nkingizi z'omu kibuga Kampala. Jjajja waasanze muzzukulu we w'emyaka 18 ng'afudde mu Buliri ku makya. Kubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala munnange okuvaayo n'olabika ng'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu. Munnange nkusaba kola ekintu kimu, olabika ng'osubscribinga, ng'osharinga, ng'okomentinga, twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu. Kaakati amawulire agaliwo kati ageyongedde okulabika nga gakata munda mu ggwanga erya Uganda, genjagala ndabike nga nkuwaako ggwe wenna gy'osinzidde munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abasinzira emitala w'amayanja. Gega mwana muwala ow'emyaka 18 amanyiddwa nga Nakazi Kudrat eyasangiddwa ku makya mu Buliri ng'ono z'embuyaga ezikaza engoye ng'agenze ewa Ssenkaaba etagenda badda. Kakati ono wakati baasembye okulya ekyeggulo wakati ne jjajjaawe ne baganda be n'abantu abawaka bonna, era nga basanyufu nga talina wamuluma, nga talina buzibu bwonna gwampuliriza n'awandaba. Era yamazeeko olunaku lulamba wakati ng'akola emirimu n'asobola n'okgendako mu saaluuni okusiba enviiri empya, nga kino kyamaze okulabika nga kibaawo okuyita mu lunaku nga talina yadde n'akamogo. Wabula mbagirawo ng'agenze mu kisenge ekyo oba mu luumu ye ku ssaawa 4 ez'ekiro, yagenze bulungi n'alabika nga agenda ku online oba gy'osobola okuyita omukutu ogwa WhatsApp n'asindikira mikwano gye bonna bu voice notes mu ngeri y'okubabuuzaako nga musanyufu era ng'abategeeza nga amazaalibwa ge oba gy'osobola okuyita birthday mu lufuutifuuti. Birthday eweeriyo wiiki eno eddako ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omwenda 2021. Mbagirawo ng'acekinze ku mikwano gye kyenkana gyonna, ng'apositinze ne mu groups zonna mu ssanyu ery'ekitalo, ng'ategeeza mikwano gye nga bateekedde okulabika nga bamwegettako okumujagulizaako birthday ye. Bassebo ne bannyabo ono yasobodde okulabika nga yeebaka ky'osobola okuyita mu late night oba ssaawa nga 6. Kati mbagirawo ng'obudde bukedde ng'empisa yaabwe weeri ewaka wakati jjajja waabwe mu kubakeeza okulabika nga bazuukuka ku ssaawa 12 oba oliawo okusobola okusaba. Wabula mutoowe bw'asula naye mu kisenge ali mu myaka nga 5 oba ku 6 yagenze mu maaso okulabika nga amuzuukusa ng'ono teyeenyeenya. Bw'atyo nga Kudrat teyeenyeenya, mutoowe yadduse bulungi mu kisenge kya jjajja okwongera okumuloopa n'amutegeeza nga Kudrat bw'aganye okuzuukuka. Wabula jjajja yazze mu kisenge okugezaako okumwezuukusiriza n'okumukuba obuyi obw'abajjajja obw'ekisa, ng'amutegeeza nga bw'alina okuzuukuka mbagirawo kubanga obudde bwakedde dda, naye bassebo ne bannyabo ng'ono teyeenyeenya. Jjajja yasobodde okumwetegereza, agenda okulaba mbagirawo ng'amaaso meeru gakanudde waggulu, agenda okumukwatako ku bigere nga byannyogoze dda, agenda okumukwatako ku mubiri nga gwakalambadde dda. Wano we yatandikidde okulabika ng'atema omulanga kubanga yabadde ayongedde okitegeera nti muzzukulu we amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Wano mbagirawo mu ngeri y'okwagala okukonfaminga baayise butereevu omu ku banneiba ng'ekyomukisa omulungi ono neiba yabadde musawo Dokita omutendeke okwongera okwekebejja mwana muwala ono Kudrat ow'emyaka 18. Wabula omusawo yagenze okumwekebejja n'okutunula wano ne wali mu magezi ag'ekisawo yayongedde okikakasa nga mwana muwala we yamaze okulabika nga afa. Wano mbagirawo olw'okuba nti bazadde be babadde tebabeera naye ng'abeera ne jjajja, nga bazadde be babeera mu kibuga mu bitundu eby'enjawulo, maama ne taata, bano baasobodde okudduka emisinde egyayiriiri okujja okulaba ogubadde, wabula baagenze okutuuka nga muwala waabwe yagenze dde wa Ssenkaaba. Bw'atyo taata wa Kudrat yo be bano abasajja abasiraamu abakuukutivu
ab'e Butambala abali original yayogedde ebigambo bitono nnyo n'ategeeza nti wa inna lillahi rajiuna, Mungu bw'ati bwageze. Ono wakati mu ngeri ey'okubasanga wano, of course babadde bakola nteekateeka zirabika nga zitwala mulambo mu ddwaliro okukola okunoonyereza ku kye kimusse, oba mu luzungu ky'osobola okuyita postmortem. Naye bassebo ne bannyabo tata wa Kudrat ono yategeezezza nti ebyo tebyetaagisa, Mungu bw'ate bwageze, n'olwekyo yali talaba nsonga ki ate bazizza mu nteekateeka za kukola postmortem, kubanga byabadde byakumala nsimbi, oba oliawo nakwongera kuleeta njawukana mu kika wakati singa abasawo bagezaako okuwa ripooti oba entuufu oba ezitaba ntuufu, nga n'olwekyo okukola postmortem kwabadde kumala biseera. Ono mbagirawo yajjidde mu mmotoka ey'ekika kya drone n'alagirawo bateeka omulambo mu mmotoka ne bagutwala eri mu Butambala mu Gomba mu kitundu ekimanyiddwa nga Kibibi, ne balabika nga bamuziikirawo ku lunaku olwo. Embeera bwetyo bweri, entiisa yayongedde okulabika nga bane basaanikira, naye nga mwana muwala ate ye obulamu bw'ensi eno yasobodde okulabika nga abuyitamu bw'atyo. Nkwebaza otugoberera kugamba kola ekintu kimu, subscribinga, likinga, commentinga, tongera okutuusako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu yonna gy'osinzidde. Ku lwa Kampala Media TV yenze Semaganda Moses Hope kugamba sigala nga otugoberera.